Waleero Sabiti gye tutandika olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi n'ababiri mukaaga lujja kuba lunaku lwakusatu ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement bajja kuba bajaguza nga bagiweze emyaka 36 nga bali mu buyinza baliko bingi bibatuuseeko wansi w'obukulembeze obwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga kuno kuliko enguudo okuba nga zikoleddwa mpitirivu ate nga n'amaggye g'eggwanga ga Uganda People's Defence Forces gasitudde omutindo. Bas. Emyaka 36 egy'ekibiina kya National Resistance Movement mu bukulembeze bw'eggwanga lino okuva nga 26 January 1986 bingi bituukiddwako era badde Yoweri Kaguta Museveni atambulirwako buli kimu. Museveni abadde musaale wansi wa gavumenti ya NRM okuzza emirembe mu mawanga gatulinaanye era mu kunenengana okuliwo wakati wa Rwanda ne Uganda yakkiriza okubatabaganya nga Rwanda yawalirizibwa okugalawo ensalo. Tewali awakanya nti tebalina nsonga weziri era zaava ku bataagala mirembe n'ankolagana eno kubeerawo nga batuntuza bannansi ba Rwanda abali kuno era basisinkana mu ggwanga erya Angola. Mu bikoleddwa Pulezidenti kwe kugaziya obuyiiya mu ggye lya UPDF era eggulo yagguddewo ekkolero erikanika ennyonyi z'amaggye e Nakasongola. Museveni agamba ebyokwerinda biba bya bulabe singa bikozesa ebintu ebitakolebwa mu nsi munda wadde okuddaabirizibwayo era mu Africa buli kye bakozesa kiva bweru. Now defense is one of the services. It's a service provided to the country by the army. But you find that this defense service is using equipment which is not made here, almost 100% in many of the African countries. President Museveni agamba nti amawanga mangi gasasanya obuwanana bw'ensimbi okuddaabiriza bye bakozesa mu byokwerinda era eno y'emu ku nkola okuzimba eggye ery'omu bbanga nga ly'amaanyi nga bakendeeza ku nsaasanya ke bafunye ekifo kino. The modest steps we are taking here, not only in this factory, but there are some few other things around here and other places, are to solve that irrationality. Because that irrationality is very costly. Huda Absom Oleru, Minisita omubeezi w'ebyokwerinda era avunaanyizibwa ku bazirwanako, agamba nti obukugu mu tekinologiya bwe bweyongera mu ggye ky'amaanyi. Your Excellency, today is another day. It is a day to remember in our history. Indeed, as the Minister of Defense and Veteran Affairs and the UPDF, that your vision for professionalization and technological advancement is taking place. And today what we are doing is one of them. Aduumira amaggye aga UPDF General Wilson Mbasumbadi asimye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'okulambikibwa okuva mu NRM okutereeza eggye. I want therefore to thank Your Excellency on behalf of the UPDF for continuously guiding us to help us build a formidable force. Bubadde bukulembeze bwa NRM okusakira eggwanga era akulira ekifo kino omuzungu aleese obukugu buno kuno agamba bazze kutereeza Uganda mu byokwerinda. Is this complex joint structure that has allowed us to create a project for the overhaul of Uganda Air Force Su-30 Mk2 aircraft, and everyone in has played this an unreplaceable role. Major General Stephen Sabit Muzeyi akulira eby'ekikugu mu ggye lya UPDF ku ludda olw'amakolero agamba kyakuyamba Uganda okwekolera ebyayo mu budde. The servicing of these assets has for long been carried out in foreign countries, which is, apart from being costly, denies the country opportunity to build internal capacity. The repair and servicing of helicopters within Uganda by own defense industries, therefore, will provide a form of self-reliance and a credible and sustainable
in-country defense capability. Baminisita mu gavumenti ya NRM basiddwa nnyo ku nninga okunnyonnyola abantu kye batakola nga bwe wabaawo ensonga beekukuma era Ssaabaminisita Robin Nabbanja ali mu bitundu bya Busoga ne Bukedde gw'oyinza okugamba nti yatuukako mu bantu ate ku ddwaliro eryayiganga tebaamuganyizza kwogera n'abantu abamutambuza ne bamukunguza bukunguza abantu basigadde beemulugunya. Prime Minister ayogera n'abeddwaliro bagemagana n'abeddwaliro aye nga abantu babeerebwa mukisa abantu kwogera ku na Prime Minister ekintu ekyo kirumya abantu bali kwenda okwogera naye ni mubakyala abalwaire tibagireeyo bagire nga balonda mu bulonde mu sekta twagaanamu okukyala kwa Prime Minister abaire bado tebalambula odi donadona ne babona buzibu tulina. Buli bakulembeze lwe bassaawo olukonko n'abantu batandika okwetamwa era Ssaabaminisita bw'ategedde kino n'alagira ekitongole kya UNORA eky'ebyenguudo bekyawa emirimu aba dot services bakyuse bye bakoze mu nguudo z'e Bukedde abatuuze bazikozese bulungi. Ne bakola wale Kedero na bakola tuwe so abantu bebulangira batumalawo buli lunaku bakoona abaana baffe buli lunaku tetukaaba bakulembeze baffe babyamu enguzi batuyisa bubi. Kakati ngenda kulagira eri mu Buganda bagamba mbu Kamalabyonna wa Buganda kakati Kamalabyonna wa Uganda ali wano asinga Kamalabyonna wa Uganda ye Museveni nifenna mu mirimu gya gavumenti njagala kulagira UNORA mulabe nga mugabanyamu oluguudo luno wano. Ebimu ku bituukiddwako gavumenti ya NRM kwe kukola enguudo ziri zimwasanjala era Ssaabaminisita Nabbanja asinzidde mu kutongoza ez'e Bukedde okuli Tirinyi mu Kibuku awali Nakarama Tirinyi Mbale olwa kilomita 93 olumazeewo obuwumbi 135 n'obukadde 600. Ng'avunaanyizibwa ku mirimu gya gavumenti mu Parliament n'ebweru waayo atongoza oluguudo okuva e Palisa okudda e Kamonkoli olwa kilomita 4 era ebitateredde abasabye babitereeze ng'abatuuze babadde bakutte ebipande okwemulugunya. So that they can have sense in their head that NRM came to develop this country. Enkya tujja kwongereza okwo ebibadde mu myaka 36 egya NRM omuli ebisobose n'ebiganye era okujaguza kwa 26 ku kisaawe e Kololo mu kibuga Kampala. Byowora Gabdia, Wandulu Bone ne Munyirwa Ivan Lamek, Salt TV.